President Yoweri Museveni asenganya akawundu kawo kabaina alemo abaka bavuddeyo si bamativu olw'obutaba mukisa okuteesa ku bbeeyi y'ebintu ekanamye nga bano President alagidde minisitiri w'obusuubuzi akola emirimu enteekateekero mu Paalamenti banogere ekizibu kino eddagala. Naye mu byonna minisita owa trade ne prime minister wa Uganda bajja kuleeta olupapula mu Paalamenti ya Uganda tukubaganyeko ebizo banyonyole lwaki ebbeeyi y'ebintu yeekanamye kubanga ensonga eno naffe ng'ababaka ba Paalamenti tugirese bulezi twagireeta dda ku folo ya Paalamenti endowooza wiiki ng'emu eyise mabega ne tugyogerako nga tubuuza lwaki sabbuuni agenze waggulu lwaki ebintu ebikozesebwa abantu babyo bigenze waggulu so tusuubira banaabanga olupapula olwo luzze nga prime minister aluleese leader of government business tujja kuba ebirowoozo era tuveeyo n'eddoboozi eyamu nga Paalamenti ya Uganda. Ensonga ya bbeeyi y'ebintu buli omulamwa ogukwatako buli muntu ne president yekomitinze nti tulina okubeerayo ne special caucus ngeri ku discussinga miwendo gy'ebintu. Oza ojja kiisa mu cabinet agambye minisita wa trade oba minisita w'ebyobusuubuzi mu maaso awo ajja kuvaayo n'ekiwandiiko ekikwatagana ne lwaki ebbeeyi y'ebintu by'okozesebwa bya bulijjo eganya okukka. Robina Nantale nobedi utale bakusakidde egguli lino. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.